Omwana awambiddwa Audrey Samson Kaketo emyaka 2 mutabani wa Owen Luswata ne Irene Kiyingi abatuuze b'e Kawanda Kirinyabigo mu disitulikiti y'e Wakiso. Kigambibwa nti omwana ono yabbiddwa okuva mu maka g'abakadde be kyokka kati abamulina batandise okubakanda ensimbi nga kubatadde okubateerawo obukwakulizo. Bwe yamutwala yamujja wano ku mulyango kwennyini genda okufuluma okumunoonyanoonyaako nga bangamba omwami amututte ng'amutadde ku bigaabigabi waggulu ng'amuwadde switi. Nnyina w'omwana agamba nti omuwambi yamusindikidde ennamba y'essimu kw'alina okusindika ssente eri ku nnamba nnoti 7 nnoti 1 73 75 64 ngeno bwe tugezezzaako okugisindikako ssente eri mu mannya ga Rosette tukateyise era nga yaggiddwako. Ate asaba ssente ate tasalawo pakitamuwa omwana we n'amuwa ssente ze kuba z'ayagala. Ekituufu ky'ayagala tetukimanyi. Okusinziira ku nnyina w'omwana ono omuwambi ayagala nsimbi obukadde 4 n'ekitundu nga ku nnamba y'essimu eno ayagala asooka ateeke obukadde 4. Naye ng'ansaba ssente. Akusaba ssente mmeka? Ansaba obukadde 4 n'ekitundu. Ekyewuunyisa omuwambi alagidde bazadde b'omwana ono obutageza kutemya ku poliisi bwe baba bamwagaza emirembe. Ssente azaagala ku ssimu ye kasita zituuka ku ssimu ye nga abalala baleeta omwana mu mmotoka wendi. Basabye abantu bonna okubayambako okulaba ng'omwana waabwe azuulibwa. Byonna eby'okumuturakinga sirina ssente. Banyambe aba gavumenti banyambe. Naye ekubira omulanga abazadde bonna beera nga eddakiika 2 olingiza ku mwana wo omulesi. Si kirungi okuleka omwana n'omulesa wannamba nga tonnamulaba. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyango akakasizza okuwambibwa kwa Kaketo nga poliisi etandise omuyigo. Tuli mu kunoonyereza waliwo abakuumaddembe abalala batandise nawo naye okutuyambako okulaba nti tuzuula omwana ono.